Okwenenya kulimu ebika. Ekika ekisooka okwenenya ku lw'obulamu gwe ng'omuntu, olw'ensobi zo, olw'obutali butuukirivu bwo, olw'ekibi kyo. Mukama si ekisa, Mukama akusaasire nga ggwe omuntu. Kye tusobola okulaba mu Bayibuli ye example eya Dawudi bwe yasaba ne yeenenya. Dawudi yatta Uliya n'ekitala eky'abantu ba Amoni gye yali agenze okulwana ku lutalo. Yayagala muka musajja Batishiba n'akola ensobi ne yeekata n'omukyala oyo era ebyavaamu ng'ayiye omusaayi ng'asse omuntu ataliiko musango. Ate n'amala n'atwala mukyala we n'amugatta ku bakazi abalala be yalina. Ekyo kyanyiiza nnyo Mukama. Mu Samwiri ekyokubiri essuula y'ekkumi n'emu n'ekkumi n'ebbiri Dawudi yasaba essala ye ey'okwenenya gye yasaba osobola ogiraba mu Zabbuli 51. Mukama n'amusaasira. Yalina okufa teyafa. Yamusaasira n'amuwa kyansi ey'okubiri mu bulamu, n'amuwa kyansi endala okukulembera abantu be. Kiki ekyo mu bulamu bwo ky'olaba? Nsobi ki z'olaba mu bulamu bwo? Bibi ki by'olaba mu bulamu bwo ebitavaawo? Butali butuukirivu ki bw'olaba mu bulamu bwo? Obwo obukulemesezza okutuuka mu gy'olina okugenda, obukuggyeeko essanyu lya Mukama, obulese enzigi mu bulamu bwo okuggalwa, obukuleetedde ebizibu. Osobola okujja mu maaso ga Mukama nga Dawudi bwe yakola, n'osaba Mukama ekisa n'okusaasirwa, ne weenenya, n'osaba Mukama akuyambe, akutamye ebintu ebyo, akuyambe okulongoosa amakubo go, ove mu makubo ag'okukola obubi, akuyambe okulongoosa oluguudo lwa Mukama. Mukama naye ajja kwegattako, akole ekisa n'okusaasira, asonyiwe ebibi n'obutali butuukirivu, alokole, akuyambe okuwangula ekintu ekyo, akomyewo emirembe gye n'essanyu lye. Ekika ekirala nga twenenya ku lw'abantu abalala. Tusobola okwenenya ku lw'abaana baffe, tulaba nga balina emize n'empisa n'ebintu bye batambuliramu naye nga tulaba nti bigenda kuzikiza bulamu bwabwe. Tusobola okwenenya ku lw'amaka gaffe, ku lw'emirimu gyaffe gye tukolera nga tulaba waliwo ebitali bituufu. Example gye tusobola okulaba ye ya Yobu. Yobu essuula esooka n'olunyiriri olw'okutaano. Yobu yajjanga mu maaso ga Mukama n'awangayo ssaddaaka ku lw'abaana be. Yobu ng'agamba nti osanga abaana bange bayonoonye ne bakolimira Mukama mu mitima gyabwe mu butali bugenderevu, n'abatukuza mu maaso ga Mukama, era ekyavaamu Mukama n'ateeka obukuumi, n'akomyangawo abaana ba Yobu n'abakomyawo. Twenenya ku lw'abalala, Mukama atambula abawo ky'akola, assa ekisa ku lw'abantu abo, assa ekisa mu kifo ekyo, ate n'ateekawo n'obukuumi bwe, kubanga buli Yobu we yeenenyanga Mukama ng'ayogera kuteeka lugo ku baana be, ng'ateeka olugo ku famire ye n'ebintu bye byonna. Abandiyonoonekedde mu njaga, mu mwenge, mu binuusa, mu bitamiiza, mu mize emibi ennyo, gwe ababo n'abalokola lwakubanga omuzadde yeewombeese mu maaso ga Mukama ku lw'abaana. Mukama n'ateeka obukuumi ku mirimu gyaffe n'ebyaffe byonna, lwakubanga tuba tweyombeese mu maaso ga Mukama ku lw'ebintu byaffe, ku lw'amaka gaffe, ku lw'obufumbo bwaffe, ku lw'abaami n'abakyala, ku lw'abaganda baffe, ku lw'abazadde baffe. Tukola ebintu bikyamu bingi. Tuva mu famire ezijjudde okusamira, obuggya n'obutaagaliza. Naye tusobola okuyimira mu maaso ga Mukama ne twenenya, Mukama n'akola ebyekisa mu bantu baffe. Ekika ekyokusatu, ku lw'ekibiina eky'abantu abangi, tusobola okwenenya ku lw'obuweereza, tusobola okwenenya ku lw'ekkanisa, ku lw'abantu abasabira mu kkanisa eyo, ne ku lw'ebyalo bye tuvaamu, kwe kujjudde ebiduula, kwe kuli amabaala, obubbi bungi n'obutemu bungi, n'abakyala bano bannekwera gyange nabo nga bangi, kwegamba ng'ekyalo tokitegeera naye nga kw'obeera, bafuuyi ba mmindi, masabo, naye nga kw'obeera. Naye osobola okujja mu maaso ga Mukama n'okwenenya ku lw'ekifo ekyo, ku lw'abantu abo, ku lw'ekitundu ekyo. N'ojja mu maaso ga Mukama ne weenenya ebintu ebyo ku lwa buli kibi ky'olaba, ku lwa buli butali butuukirivu bw'olaba n'ensobi. Ne tusaba Mukama ateeke obukuumi ku kifo, atuteekeko obukuumi nga tuli mu kifo ekyo. Mukama n'aba ng'asobola okukyusa abantu mu kifo ekyo. Ne wabaako abamu bajjawo n'aleeta ate abalala abatuufu, olw'omuntu omu azze mu maaso ga Mukama n'okwenenya. N'ekika ekirala kye njagala tulabe, abeegayirizi b'eggwanga. Ne twegayirira Mukama ku lw'eggwanga nga tulaba waliwo ebitali bituufu mu ggwanga. Engeri eyo kuba kusala musango, Mukama asalira eggwanga omusango. Naye nga twagala okuziyiza omukono gwa Mukama ogwo ogusala omusango, tusobola okwenenya ku lw'eggwanga. Mukama n'asaasira eggwanga, n'asaasira abakulembeze, n'asaasira obukulembeze bwonna, n'asaasira abantu. Ekyokulabirako,
ye Danyeri yajja mu maaso ga Mukama n'okwenenya ku lw'eggwanga lya Isirayiri mu Danyeri 9 kuva ku nnyosooka paka ku lwokuna. Eggwanga lya Isirayiri lyalina okubeera mu busibe okumala emyaka 7 nga liri mu busibe nga Mukama tannaba kulirokola mu busibe gye baagenda mu Babilooni. Danyeri olwamanya ekyo n'ajja mu maaso ga Mukama n'okwenenya, neenenya ku lw'abantu be, neenenya ku lw'abakabaka, ku lw'abakabona, ku lw'abalangira n'abambejja, bonna neenenya ku lw'eggwanga nti Mukama twayonoona. Mukama n'awulira okusaba kwa Danyeri. Yamala ennaku 21 ng'ali mu kusaba n'okusiiba mu maaso ga Mukama ku lwa ggwanga. Mukama alokole eggwanga. Era mu kusaba okwo Mukama yaweereza malayika. Era mu kwenenya okwo obwengula obwali bwaggalwa eri eggwanga lya Isirayiri nga n'omulangira w'Ebuperusi akutte obwengula obwo nga bwaggalwa, ng'oluguudo lwa Mukama lwaggalirwa ddala. Olutalo ne lubalukawo mu ggulu awo wakati wa Mayiko n'omulangira wa Buperusi nga lwakulongosa luguudo lwa Mukama, naye nga ki ekisiikudde ebyo byonna kwenenya ku lwa ggwanga. Mukama n'alongosa oluguudo n'aggyawo ekyali kiziyizizza olusozi olunene lwe baali bayita omulangira w'e Buperusi. Obwengula ne buggulwa eri Isirayiri ne Mukama n'aleeta ekyokuddibwamu, era nga tulaba eziddako nga Mukama atandise okulokola n'okuzzayo abantu be mu ggwanga lyabwe. Example endala gye njagala tulabe eya okwenenya okw'omuntu nga kinoomu ye example eya Ahabu, Jezeberi ne Naboth mu Bassekabaka ekisooka essuula eya 21. Akabu ne Jezeberi batta Naboth ne batwala ennimiro ye, naye Mukama yatuma nnabbi n'abagamba ensobi gye baakola n'ekibi kye baakola n'obutali butuukirivu bwe baakola n'ebibonerezo ebigenda okuvaamu gye bali n'abaana baabwe. Ahabu ne yeewombeka mu maaso ga Mukama ne yeenenya n'okusaba n'okusiiba. Mukama nga bw'ali ow'ekisa, nga wajjudde okusaasira, Akabu yamusaasira. Eyali alina okufa n'amuwa obulamu, teyafa, n'amuwa chance ey'okubiri, n'obwakabaka teyabumuggyaako, yabumulekera. Yajja amaaso ga Mukama n'okwenenya naye nga baali bassa omuntu. Ekika ekyokubiri kye njagala tulabe ku lw'ekibiina eky'abantu abangi oba ku lw'ekifo, Yona Mukama yamusindika mu kibuga ekya Ninive. Katonda era agenda kuzikiriza ekibuga ekyo olw'ebibi by'abantu ebyali bitusse obungi n'emize gyabwe gyonna emibi. Naye abantu ne bawulira, ne beenenya, ne basaba, ne basiiba mu maaso ga Mukama. Mukama n'akola ebyekisa, n'abasaasira. Ekibuga teyakizikiriza. Punishment yali yakuzikiriza kibuga ekyo mu nnaku 40 kiveewo nga Mukama abikooye. Obubi busisse obungi, naye ne beenenya, Mukama n'abasaasira. Teyazikiriza kibuga.